mumugambe naye ayengedde. Onavane mumuveko ono naye tamanyi mulimu gwe mufaayo mu Uganda epya tugenda bongeza omusala namwe. In a new Uganda, a police officer will be observing the law and not obstructing the law. This one is a stopover. I am campaigning, okay? So please behave yourself, Afande. Yali akwatidde NUP bendera mu Lwampara district kubwa MP Jordan Bamwine olowooza bwe yeegatta ku NRM ate takubye enkyukira akomyewo agamba bamusuubiza ssente emmere n'ebirala agamba bamulimba akomyewo. Mu ngeri y'emu Thomas Tayebwa yamyuka Speaker of Parliament Anita Among yalabiseeko nga sinkanye abavubuka abagoba bbalamu gye buvuddeko ne bagamba nti bo ba NUP kino tebakiyita ggulirira balonzi. Of course tugenda beera nga tubiraba. Police yeeganye ebigambibwa mbu ekubye omuntu amasasi. Police egamba nti yo terina gwe yakubye masasi era ono kabenje ke kamuviiriddeko obuzibu. Nabe tugenda beera nga tubitunuulira. Tugenda kwekkaanya olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwonna okuva enkya ya leero okutuuka we buwungeeredde era wagenze maaso n'okubeera nga annyukira. Tugenda tunuulirako kuba TikToker leero Mwami Museveni abaddeyo ne Jazwiz oba with bazzukulu oba jjajja ng'ayogerako n'abavubuka. Kakati abamu kubayita aba NRM tebaabayise, baatutte bo be balowooza nti baabadde tebasaanidde. Mu be baakubye ekikono ndabye n'ono Tikyampamire azannyanga Museveni oba afaanana Museveni, omwami oyo gw'olengera y'omu ku bali mu kkaaba. Anyway, tugenda beera nga tubituukako. Mwami Museveni ayogedde ku nsonga ya Facebook olwaleero era naffe tugenda gitunuulirako. Mu ngeri y'emu ayogedde ku bannayuganda abakola emirimu oba abagenda emitala w'amayanja aboogeddeko. Mu ngeri y'emu tugenda natunuulira ku biki ebyogeddwako naffe tubyogerekoko katono. Cause tulabanga omulamwa gw'ekyo ekyabadde ekigendererwa gulinga ogutatuukiddwako pozi ogwabassa kinnoomu. Anyway, katukole bwe tuti tujje tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ganda bange wasuze mutya waliwo n'agambye nti nno you are too young to join politics, ng'ategeeza kyali mwana muto kutabika mu byobufuzi. Nolaba muganda wange singa nawe mutabani wa minisita yenna oba Nabbanja oba ani nga ndya bulungi ng'ensula nnungi nga nsoma bulungi era nga ne service bagimpa bulungi nga n'enviiri zonna nsalako bulungi, singa segatta mu byabufuzi neffe abaana b'eggeto tubonaabona nga tulonda ebicupa tukanga ekicupa letujjamu ekyokulya ka school fees. Aba KCCA batunyigiriza ne batusanga ne batukwata ne batukuba, abamu ne babasiba abaana era ndowooza era ondaba ebigatto byonna bifu. Laba muganda wange mbasaba ennaku z'omwezi nga 15 mugende mulonde Minisita Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Basaba baganda bange nfukamire n'ofukamira kuba embeera y'eggeto gye tulimu mbi nnyo era nkusaba vidiyo n'oba ogyali kimpeeka folo oba omaze ishalingi neyanziza.
abamanyi era abazze bagoberera ezimu ku mboozi za Bobi Wine yavaayo n'atugamba nti ebimu ku byamusindiikiriza ye musajja eyamusinkana ng'afuluma kiraabu n'amukuba empi era n'abuuza ani ono avimba nga nze wendi. Bobi ne yeebuuza naye ani ono atamanyi Bobi Wine, ani ono atamanyi mubanda wa Kabaka. Wakati mu kwebuuzaawo n'amwongera. Bobi agamba nti nagenda ndowooza naye omusango ne ngwesalira nti kituufu bino babadde nga babikola abantu naye nga nze sifaayo. Naga ndowooza ke kaseera ebintu bino bikyuke. Bikyuse bitya? Kambyenyigiremu. Era kyasparking obwongo bwe n'amanya nti olaba bakikoze ye sita kati ate abatalina kye bali. Bw'atyo bw'ajja mu by'obufuzi. Naye ng'ajja mu by'obufuzi yagamba abakulu ghetto bwe mutajja mu ghetto ejja kujja mu paalamenti. Bwe mutajja mu ghetto ejja kujja mu paalamenti. Mukadde kano ghetto yayingira paalamenti n'esanga nga tewaliyo mulamwa. Ghetto enoonya ntebe nnene ey'eggwanga. Kubanga ghetto bwe yatuuka mu paalamenti nga tewali makulu n'ekitegeera nti ebintu birina kukyuka nga biva waggulu. Kale nno nziza okusharinga akantu kano olw'omwana abadde ku sikuriini eyo. Agamba nti singa mbadde mwana wa minisita osanga bino sandi bibaddemu. Singa mbadde bulungi bino sandi bibaddemu. Ne muntunuulire nga bwenfaanana. Mulabe bwenfaanana, daba ebigatto mwendi. Gwe ngamba nti ndi too young okwenyigira mu by'obufuzi. Singa sibadde bwenti osanga sandi byenyigiddemu. Bobi Wine singa teyanyigirizibwa teyandiyingidde eno. Yandisigadde ali mu comfort zone eri. Naye jjukira yaliko ng'omwana ono. Yaliko nga omwana ono. Ensonga y'omwana eno nkulu. Era ndabye akatambi kano. In fact nakalabye dda nengenzo olaba nga ne president akataddeyo nenjagala nzije nkasheyalingireko nammwe baganda bange. Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime maze okubeera nga nzikalira ebigambo tubyogere okuva gye byatandikidde okutuuka gye bisembedde. Ayagala okubeera ng'oyogerezeganya naffe ojja kutunoonyako ku namba y'essimu eyo yennyini gy'olengera ku screen yo yange nze ngikwata ne bw'oba otaddeko bubaka ku WhatsApp. Mu ngeri emu tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'ayina ebizibu eby'enjawulo era ku namba y'essimu esembyayo 711 asobole okubeera ng'akuyamba ku bizibu ebikusumbuwa. Mu ngeri emu tutambula ne baganda baffe abandiga Construction Solutions. Bano basangibwa wali ku Ntebe Road Reza okuliraana Nikani Resort Hotel. Jabba kubirako ku namba y'essimu esembyayo 222 basobole okubeera nga bakuyamba naddala mwaka guno omupya gwe tuyingiddemu. Banoonyeka abandiga Construction Solutions basobole okubeera nga bakuyambira ddala. Sigenda kulwisa katutandikirewo ebigambo oba olyawo nga we bijja. Tutandise ne Jordan Tumwine. Jordan Tumwine yali na NUP era nga gwe bawa kaadi eya Lwampara kawunte. Oluvannyuma lw'omuwa kaadi oyo yagisuulawo ne yeegatta ku NRM. Bwe yeegatta ku NRM nga bamusuubiza emmere, engoye n'akasente.
omukulu oyo n'asuulawo kaadi ya banne. Kakati yatuuseeyo ng'alaba teri kivaayo, baamusuubiza byoya bya nkoko oba byoya bya ndiga. Yakubye U-turn, yakomyewo mu NUP. Agamba nti akomyewo mu NUP. Njagala osooka tuwe emboozi ya Jordan Tumwine, then tweyongereyo. Apologizing on behalf of all Banya-Uganda inti mukande abahuwa Museveni. Most especially I want to apologize Wechtinisa President Your Excellency Robert Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu inti Abanya-Uganda bakande abahuwa Museveni yet in the candidate with one. Nyenda ku apologizing abo abantu ba Rwampara hayintwire nyesimbiro ti kuba kumbire ndi Rwampara abantu bona bangira ngo hiyo kasha twakora abahuwa Museveni yes niza kushobora ahabwachi na nekibina kitu cha NUP kuko nabagirana tamazina Jordan Tumwine enshonga ya MRBere na attending alare ya Museveni ekeriage. Museveni when atekatira ngo are smart nga NRM they think they are smart but we know we also smart. Tukantu enda collecting evidence nti Abanya-Uganda bamanya nti NRM kekibina tikini abahagizi munonga ngukiriyaho abantu nibaza yawa mwemba amagire kuronda emyenda wemba ronda akamere konka bingi bamba expecting anti bazo warare ya Museveni mbakutunga kasente. Okay. So nyongo kunagiro wa Museveni anka almost nkama like 5 days abantu bakunterra amasomo. Jordan wa Rwampara tukwendo joining NRM leka kuteganisa omuntu yesimbira bwa NRM mu Rwampara mbakana ngo bakambanjira ngo mbakamba promising governance ntukanyo ko muntu fona sho muntu ya promising governance abonjita kujoininga kibina cha NRM kandi batekwana no kuntina tinisiriza ngo if you don't join NRM ntuza kukwata. So the mind was like kanze yondere nice kiriyo konkana nyo muntu bakagenda yine kintu nanyere kanze yondere nibenda kinamazibani bagura ba candidates ni bakora ki era nkachi proving right na levanti NRM tekine bagizi ni bagura abantu nkanyo ko muntu no wakunsharesha heje ni shagama yanje ndio wa Omuyaya agambye egwe byembi bisekerwa. Omuyaya agambye nti awo wali ne bw'omusala ayika musaayi gwa NUP. Alo omuyaya akulimba ng'olaba. Ara yagasajjaga nange. Anyway, omukulu ne bwe mamusala kati omusaayi ayika NUP. Tumwine mbu yagenda mu NRM nga bamusuubiza sente engoye n'emmere food era nga bino balemereddwa bituukiriza. Ayongera yatugamba nti bamugamba aveemu nga bamukase nga bamutiisatiisa n'ebirala n'avaamu. Agamba nti kati yeetonze era yeetondedde mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba nti yakola nsobi. Why? Kyesaagala kusibako kwe kuŋŋamba nti oyo waddala. Kakati wano oba ofuuse kirumira mpuyi bbiri oba kirumira mpuyi bbiri. Toyina kituufu, tomanyi kituufu. Bwebanga bino mmere, sente, n'engoye, Mukama asaasire. Kati kyenjagala okwebuuza, akomawo ng'ayagala addemu avuganya addemu reesi era wabeera ng'aliwo engeri jjukira NUP yagaana okuwandiikira Electoral Commission nti abantu baffe tubaggyemu. Okitegeera?
ate kibiina kye kirina okuwandiikira electoral commission naddala bano be babadde baguze oba be baguze wabeera nga aliwo akawaayiro konna ono omwami mwayinza okuddira mu kalulu omukulu ono baba bazizza muzze n'ekirala kakimbyogera kambyesonyiwe bino byonna bijjidde mu kiseera nga tulina ekibinja kya NUP kyali mu bende eyo kyasinkana Balamu Barugahara bwe basinkana Balamu n'abasuubiza ensi n'eggulu kati baali bamanyi bagenda bookyayo akakadde awo imagine kakadde Balamu n'abasiibuza ngalo agamba omunaye president abatumidde n'abalekaawo ne banyiiga bwe banyiiga ne bakuba enkyukira Morgan ojjukira nali wano ne ŋŋamba bano bagenda kuddamu bwe babawa balwesi ba NUP kakati tubadde tuli awo baalayina ne bagamba twali tugenzeeyo naye kakati Thomas Tayebwa gyali agenze yasinkana abantu bano abazze mu NRM ekisooka kye njagala okubuuza electoral commission kino si kye bayita okugulirira abalonzi kino tekubeera kugulirira abalonzi mubasindikidde Balamu olwedde tebabadde ba NRM nti bazze mu NUP babadde ba NUP ne bajja mu NRM bwe bajja mu NRM owaaye ebisuubizo ne bigaana ne bagaa waaye tugenze ne kisitula omumyuka sipiika ajja abasinkane kitegeeza abawa ssente kuba baagala ssente nga sinnakwata kubakyuse kantandike ne Thomas Tayebwa mutuwe Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa n'abakulembeze ba NRM Mubende bakedde kusisinkana abavubuka abasoba mu 108 abagambibwa okuba abawagizi ba NUP abakyusa okwegatta ku NRM. Kinajjukirwa nti ku bbalaza ya Sabbiiti eno abantu be bamu balangirira mu lwatu ne bawera mu maaso ga Minisita Balamu nti baali bakyusa okwegatta ku NRM kyokka mu kaseera mpawo bekaga bakuba enkyukira ne baddeeka mu NUP oluvannyuma lw'okulinda ensimbi ez'okukyuka ezaali zibasuubiziddwa kyokka nga Minisita Balamu ayanjala ngalo. Tugambye tuva wano ne kapito waffe tebamutuwadde bakoze bye basanyusa sako afunye omusajja tulabe wayitiranga senta ziganyirawo ffe Mubende twabaki Minisita Balamu azze ne box ya masati ne keki nebo butufu tugenda tuka lwa keki na box nebye bisati ebye keki bisatu tuliwa na abantu bitano keki mtugabana abantu basatu nebye bisati ebye tufunye ka soda akeki tundu ka keki kali awo n'ekisatu. Olwaleero omuwendo gw'ensimbi ezibajjamu ogw'emitwalo 15 buli omu oluweze abavubuka bano ne bakakasa nga tebakyalina kibabanja era ne babuuza emijoozi gya kyenvu we giri okugyenaanika. Buli omu bamwe emitwalo 15 Bano kate essanyu ly'emitwalo 15 libamenye emitima era batandikiddewo okuwera nti alibajja ku kyenvu aliba mwana wa mwana. Batuwadde akasente kaffe era tusiimye emitwalo 15 buli omwaka alinafu abaana ba ghetto era Kalulu Muzeeyi olinako Mubende. Olunaku olwaleero lubadde lwa njawulo era nsobola n'okwogera nga ntaddeko kamwenyumwenyu olw'ensonga sipiika tazze nga minisita bwe yajja azzeewo n'ekyenjawulo ekyamazima kati tuli ba NRM. Nsanyuse nnyo okusanga Deputy Speaker olwaleero n'atubuulira ensi bw'etambula n'atubuulira gavumenti engeri gy'ekozeemu ebintu byayo. Abavubuka bano bategeezezza omumyuka wa Speaker Tayebwa ekyali kyabakya bbaasi. Tulina abavubuka ffe tuli bakyala bakulu naye nga tetuganyiddwa bwe tulina ebitusoomooza tugenda tetusomesa abaana bwe tusomesa abaana tebafuna mirimu
tubadde tusaba naffe tuganyulwe NRM nga tusaba President Museveni atuyambe mu mirimu gyaffe gye tukola. Tayebu abasabye okuwagira President Museveni kyokka bw'atuuse ku ky'okuwagira abawanikidde NRM bendera mu kitundu bano boyinza okuyita bakirumira mpuyi bbiri ne balya mu ttama. So twagala mu NRM primary zaawo omuntu bw'abanga si mukozi mukole ki? Njagala kubasiima okugenda mu NRM. Eno gurupu muzeeyi abansindikidde nja kukola naamwe nze kennyini nze kontakiyani nja kumuwa alipoota ku bintu bino. Tayebu akiikidde abakulembeze b'emubende ensingo ng'abalangira okukyaya abantu bano ekibiina. Naye ani abagamba nti omuntu wa Nuupu tafuna sente za PBM okukyayisa gavumenti? Ani abagamba nti omuntu wa Nuupu tafuna kunyoga? Kubanga kati bw'afuna kweza esente zijja kuleetera okwagala gavumenti. Supiidi abavubuka bano kwe bakyukira olw'ensimbi oli talema kwebuuza nti bwe banaafuna abawa emitwalo 15,500 banaagumira ku bbaasi. Fred Sewajja. Kakati mbadde wano abavubuka bali mu 150 bw'okwata emitwalo 15 emirundi 15 ze miliyoni 2 miliyoni 22 mu emitwalo 5 miliyoni 22 mu emitwalo 5. Deputy Speaker Tayebwa azikutte nazitwalira abantu muwagire NRM. Kino kikonfaminga nti bonna ne bali aba NUP be bajja mu kkomera babagula. Ekibuuzo ne kibeera byabakama alaba oba talaba. Bano balaba bano b'abantu bano bamanyi kye baagala. Chovola baba wadde akasente ne basanyukira Museveni newe abagambye abali ku level ya MP baganye. Kakati singo wa NUP yenna akwata sente mukadde kano Electoral Commission temu disqualifyinga kumutendera gonna esobola omujjamu. Ne wano mwami Museveni asitudde Deputy Speaker ajje asasule abantu. Dwachi baramu yabasinkana n'atabawa ono najja netterete ebbwa ly'ensawo lya ssente n'alibateeraawo bwa ensawo weeri. Amateeka akakiiko k'ebyokulonda wano kaziba amaaso tekalaba tekasobola na kubiraba. Kale awo nawe ne tuvaawo nzikiriza tugendeko ku shooting ebaddewo. Poliisi egamba mbutekubye masasi. Yafulumiza statement ku mmotoka eyajjo eyajjo gye bakubye amasasi era teyafulumiza statement. Teyabirabye poliisi kweno negifulumiza naye egamba mbu tebakubye masasi. Poliisi egamba mbu driver we y'emmotoka soko tuwa akatambi ako. Why do you want to kill us? What have we done wrong? This is our country, people. Why do you want to kill us? You should have died in the head. Why do you shoot him? 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 This is not right. This is not right.
On the street. On a PC. You man, we went with you in the meeting. You bring for us people from Kampala to kill us here. Come on. This is not fair. This is not fair. This is not fair. I have moved people from day one. No, why would I come and apply for it? No, I swear, we have been noticed. And if I tell you, what you are doing is what is wrong. Does it call for you to abuse me? Now, even if... Kakati, omusirikale, aliawo yagambye nti good enough tafudde, meaning that bashutinze. Ne munaye mukama watisa tafudde. Ne polisi yegamba tewabaddewo masasi. Njagala osooka otwongera akatambi ako. Kakati si yekka. N'oyo naye bamukubye rubber bullet. Bamukubye rubber bullet. Naye ali awo musajja wattu anyiga biwundu. Oba okitegedde? Bannange. Anyway, byonna ndowooza tubisange mu story eno. Gw'ogirabye. Neka tulabe n'emboozi eya NTV. Then today. Olw'okuba olunaku lubadde lutukuvu eri abakkiriza mu Kristo, munna NUP Robert Kyagulanyi abadde Mbale gye yasuze asazeewo okkeeramu ekereziya y'omutukuvu Austin okwetaba mu misa y'essaawa 3. Olw'esoza ekereziya, abakristo ne bavaamu amaloboozi agalimu enneema okumwaniriza. Kereziya ebadde yatondeddwa n'etemagana ng'agiyingiddemu ekuteekera ddala mwoyo. Father Joseph Martin Chibet, bwana mukulu w'ekigo ky'omutukuvu Austin, yabadde omutambizi omukulu. In my ministry, in your ministry as a Christian, what can you offer to him? Maybe your broken marriage, for those who are contesting the same story, very many things. So, dear friends, then I pray that as we serve this Eucharist, know that the Lord is a universal Messiah, universal King. Leero omukka gwanuusiza gwa kabaani n'ava ku gwatiya gaasi oguzze gumuleeta amaziga gy'abadde ayita. Trespasses, as we forgive those trespass against us. Aweereddwa akakisa okwogerako eri abakristo nga buli omu waatudde omulaba anuuka okulaba ku Kyagulanyi. Ow'essimu ey'eriiso lya kamera erimu ey'abiri n'agasukkawo bonna babadde bakwata. We hope to create a new country where all of us will be proud, where all of us will be equal, and where all of us will be living to the magnification of the glory of God. I am personally running for president, and may the Almighty guide you to choose a new Uganda and a new leader, and that will be myself. Alimaze okuwa omukisa, Kyagulanyi n'ayolekera Sironko ne Bulambuli. Poliisi asanze yamuteeze dda kinnya na mpindi ku ntabiro y'ekkubo eridda ku kereziya n'etandikirawo okumuwondera. Mu katawuni k'e Buyembe ku kisaawe ky'essomero lya Bugwanyi mu disitulikiti y'e Bulambuli wasoose okuyimirira okwogerako n'abaawo. Njagala kubasaba mwenna mutambuze eno meseji, muzimbe gaali zammwe, eno mishoni mugifuule yammwe. Abantu bonna mubagambe baveeyo balonde, ate bwe bamala okulonda tebavaawo basigalewo bakume akalulu kaabwe. Yeeyongeddeyo mu katawuni k'e Samizi era mu Bulambuli abadde yakayimira okwogerako n'abaliwo. Omusirikale n'amulaga nti amugobawo ekimujje mu mbeera n'akangula ku ddoboozi. We are supposed to campaign from here by law, okay? No, we are supposed to be in this district, sir, okay? So we are talking to the people. It is not you to compromise this. Be an officer of the law and respect the law. I'm a presidential candidate and I'm supposed to campaign. One number
Mulira. Onapane mumuveko. Onanaeta manyimu limugwe. Mutawuni y'ebuyaga nawasanzewo abawagizi n'ayogerako nabo omusirikale y'omu n'asigala nga amugobaganya. Madamu Anonde enda kutereza embera y'abasirikale enda kuwongeza omusaala enda batekerawo health insurance abaana bamwe bagenda kusema beera ng'osibye motoka njaga kwogera ne bafande bonna mubagambe tugenda kutereza omusaala gw'abasirikale n'abasomesa tunaaba tulonda abasirikale promotion tejja kudipendinga ku tribe tejja kudipendinga kwa nyakumanyi kakati bano abasirikale kyobola babeeyisa bubi kakati asimwe angamba sina campaigninga wano kyokanga ate electoral commission emanyi nyina campaigninga wano afande asimwe tulispektinga amateeka. Kyokka kyaddaaki omusirikale amuvuddeko n'adda ku ssimu n'abanga alina gwe yeebuuzaako oba afuna ebiragiro. Mu kasenyisenyi nga wakava ebuyaga poliisi evumbiikiriza abamugoberera ne batandika okwetomera nga badda gye bavudde n'amasannyalaze ne gabaako be gayitamu. Batugamba nti Uganda amasannyalaze tegaliiwo, obuma buno bw'amasannyalaze tebuliiwo. Njagala olonzirireko katono nnyo emabega awo ogenze nnyo mu maasoko soko tuteeraawo tulabe. Nga wakava ebuyaga poliisi evumbiikiriza abamugoberera ne batandika okwetomera nga badda gye bavudde n'amasannyalaze ne gabaako be gayitamu. Kakati omwami ogwe tuba twetegereza poliisi yatugamba nti yo teyina buumu obwo bw'amasannyalaze, ewulira mbu waliyo amawanga agabulina naye yo tebulina, ne mu Uganda tewali kitongole kiina buumu obwo bw'amasannyalaze. Ne bamubuuza bwo bukola butya, n'amanya ntya nga tetubulina naye tuteera akatambi ako masannyalaze gennyini tuwe. Bw'atuuse mu katawuni k'e Mutuufu nawo n'asisinkanawo ababaddewo. Naye yenze Mutuufu abantu ba Mutuufu banayenze Mutuufu temulabanga omusirikale bamulagidde n'akukuba tiyagasi naye tumulwanirira era n'abasirikale batuwagira kubanga nabo baagala Uganda mpya. Kabadde anaatera okusimbula ne tuwulira essasi eribwatuka. Tukitegedde luvannyuma nti essasi lyakubiddwa mupiira gwa mmotoka ya wiishi gye tusanze mu maaso ku kyalo Nakidowa mu Budaadiri Town Council ng'evudde ku kkubo n'eyingirako munda. Poliisi bwe badde egisimbyeko. Poliisi esoose kutugaana kugendayo. I have told you. No. Hold there. You get it? Hold there. I have moved with you from day one. So, Kapande. But that guy, you should know that he's a police officer. Okay, so why does he want to hit you? Is that your work? Are you a rebel? Kyokka oluvannyuma tutuuseewo era abagibadde mu babadde beesaasa abagolw'ensisi nga balowooza nti munnaabwe agibadde mu mitambo tasigazza bulamu. They were trying to stop the border guys. So after when they stopped the border guy, the guys started beating the border guys. I told them, guys, don't beat these boys, just leave them alone. They marked our car, they started following us. We reached there in Mutofu trading center where the president was having a mini rally. They told us these are the guys, they shoot our tire. So we were scared of them spraying to us. We decided to drive and we wanted to change the tire somewhere here. They started following us. When we got here, we had no choice because we were left alone. We had to lock our vehicles because we know they were going to kill us. We had to lock the vehicle. They started banging the car. They sprayed me myself. They sprayed me with pepper spray. When they took him out of the vehicle, the guy hit him with the gun. I don't know who he is, but they hit him with the gun. And I'm sure
The guy's life is in danger. Omupoliisi omulala zatambulira ku Kyagulanyi aliko byawanyisiganyiza n'ababaddewo. If I tell you what you are doing is what is wrong, does it call for you to abuse me? Now, even if you abuse me, I tell you, why do you abuse me like that? I say, of course, why don't you stop abusing? And what he told me, that you are not even going to do like that, I would have killed you. Poliisi beevumbye akafubo ng'ebikolwa biraba balinga abennyonnyola ebibaddewo. Atuusiddwako obuvune olulabye nti akyassa abasirikale nga bakulembeddwamu mu kibi yennyina zaatambulira ku Kyagulanyi bamusitudde okumutuusa ku ambyulensi. Omugoba tutegeddeko nti ye Dr. Hamza Lubuulwa. Oluvannyuma Kyagulanyi yeeyongeddeyo okuba olukuŋŋaana ku kisaawe ky'Amasaba Secondary mu Budaadiri. Eno ensonga z'obuvune obutuusiddwa ku muwagizi Kyagulanyi ze zimubadde ku mumwa. Omwana bamukubye rubber bullet. Omulaba nga talina musango. Bwe tubadde tujja wali Dr. Hamza bamukubye ekyasi ku mutwe. Simanyi oba anaawona bamututte mu ddwaliro. N'ebintu bifaanana bwe bityo. Baagala kulemesa bantu, tebaagala twerabe twogere kuba bwe munantunulira. Nange ne mbatunula maaso ne mbabulira ebituufu. Mujja kulaba nti nze nammwe we are the same, tufaanagana. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ku mukutu gwa poliisi ogw'okumutimbagano nga kiwandiikiddwa Rogers Taitika, omwogezi wa poliisi mu bitundu bye Erigoni, agamba nti Hamza Lubuulwa yabadde avugiza kimama n'ayisa ne konvoyi ya Kyagulanyi era katono atomere n'emmotoka ya poliisi. Nabo bamumezeeko era mu kanyolagano ng'agaanye okugombebwamu obwala mirembe. Waafunidde ekisago ku mutwe naye tannakubwa ssasi era ali mu ddwaliro. Ku kisaawe ky'okukyalo Pato mu ggombolola y'e Buwalasi mu disitulikiti y'e Sironko gyakubye olukuŋŋaana olusembyeyo. Kubanga nze nasinga okusoma nedda, saavaayo kubanga nze nsinga obukulu nedda, saavaayo kubanga nze nsinga experience nedda, wabula navaayo kubanga njagala nnyo ensi yange, ate njagala nnyo ne bannayuganda bannange, ate nga manyi kisoboka. So the mission gye tuliko ya kuleeta Uganda mpya. Uganda mpya erimu ki? Uganda mpya first and foremost twagala buli munnayuganda abeere ne full human dignity. Buli munnayuganda oba ova mu tribe ki nga wenkanankana ne munno ng'oli tasobola kunyooma just because of the tribe you come from. Uganda Police egambye yo terabye ku masasi, tegalabyeko era egamba nti akawungezi mu ttuntu ly'olunaku olwaleero Buchumbindi Village, Budaadiri Town Council, Sironko District, incidence etuuseewo ebaddemu emmotoka namba UBM 43/K Toyota Wish era ng'eno ebadde evugibwa Lubuulwa Muza nga NUP candidate agenda ku campaign ze. Agamba nti poliisi egamba ono abadde avugisa kimama era ng'ono atuuse n'okuvuga n'ayita ku presidential candidate ku konvoyi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagezezzaako muyimiriza naye n'agaana. Bwe bagezezzaako muyimiriza n'agaana, katono atomere n'abapoliisi oba emmotoka y'ebyokwerinda. Era bano mbu bwe bamugobye emmotoka nefuna akabenje era awo wafunidde obuvune ku mutwe, si masasi, poliisi bwegamba. Era egamba nti therefore allegation that he was shot are false and not supported by clinical evidence. Nti ebibungeeta nga bagamba nti ono akubiddwa masasi bifu n'eddwaliro lyennyini. Tuveeyo bwe tuba nga tuvudde waliwo n'abawagizi ba NRM abafunye akabenje. Naye baba bw'osoma mu komenti
osoma mu comment eyo je ojja kutya abantu banyiivu tuwa katambi toka eva kalulu eva campaign wa Museveni muvuma kuno naye ebadde tisa abantu bangi neva ko tule yise abamu bakoseddwa waliwo akabenje akagwawo mwalimu omuwagizi wa NRM ng'atwala bipande oba luddawa nesseba abantu bamuyamba basookamu nga mumulekeemu ono be batutta babeereyo ne bagamba simanya biki nenga abantu balina obusungu kakati bye bibadde ne mu comment yawo anyway tuveeyo kakati wabaddewo okusunsula abantu abagenda okusinkana General Museveni mu kusunsula kuno omwami oyo ye Tikyampamire era yatere nnyo okuzannyanga Museveni n'emikolo egisinga waliwo n'abalowooza nti alabika yagenda ku mikolo egimu Museveni nga tagenze kakati ku guno agamba ekikono kyasusse yakomye ku munaabu mutuweeko eri n'abayimbi abalanga Chameleone teyataliyo nga Jose Chameleone aliyo Lion Island era bakwasa Lion Island kakati gwe bakubuuza nti oli gwe teacher baba kwasizza ngani kabankwase ngattuka kati gwe banga lyonna lyomaze mu campaign ya President Museveni tolaba nti gwe luwenda luyinza okubeerera olwangu okubeera nga otwalayo banno okusobola okuba nti muno oyanja ensonga zo ne group yo eri President Museveni okusobola okuba nga mufuna akasente kyandibadde kyangu naye ekintu kye bayita olukokola ekintu kye bayita ekikono kiri wali muganda wange tuleke na bulesi kubanga ffe twapa Salvador yatukiikirirako ku nomination n'atupushingirayo naga bannaye leero naffe ba comedian mubaweeko nabo gundi era ne tusasula bulungi nga ne sente zindi kwa kiba wano naye ate ne ku nomination sa performing nga nze muzeeyi lwansonga artist alina omuyimbi alina muyimbi ekyo kye bayita ekikono pa NRM naye ate nange neewuunyiza mbadde manyi nti ono ye ayitawo buyisi bwe kibanga noono bamukube enkokola bwe kibanga noono bamukube enkokola my dear kansigale eno yes kansigale eno bwe kibanga ne Tikyampamire bamukuba olukokola lya katono ng'oyina emirembe mu nsi muno lya katono kakati olowooza yeeka yakaaba wabaddewo jazz with jajja oza abatikitoka baabaho baabalabye ndabye embuzi ya Rama nga Rama ssebo akaaba Rama yabadde ayagala kubuuza Museveni bibuuzo amubuuze kibuuzo kirama naye n'abagenze baabuuzizza biki ngenda babuulira eyabuuzizza ku lw'aba tikitooka ekibuuzo kye yabuuzizza sooka otuwa abayomba muli babi ne balonda abantu betutamanyi nti na batikitoko baba bajjewo mutwala mikwano gyammwe mutwala be mugenda okubbirako sente nze nagenda okumanya Bukenya Media nga alwanirira NRM nnyo Bukenya Media ne bamuleka ne baleka dada ne baleka Jasi ne muleka Rama ne muleka Bawo Fulanka ne mutwala abantu abatamanyikidwa na social media wano ne baleka Kaluvini Kayanja bantu mwe muli babi ne muleka Godfather ne mutwala Chikeni bantu bakoye naye obudde bwamwe bujjatuuka mutukozesezza bati n'olwamwe rujja ekyo kakibabuulire sinukuye bagamba byokka namwe tunaffe tugenda bibagambanga obudde bwamwe bujjatuuka nga naffe tubirabira wali nga twegase n'abanuupu tuseka
Ekyo tikibabulira. Sigenda mu nupu mvaako na. No, nze sobola joininga nupu lama. Ogamba nti nupu nze sisobola gendayo. Ati kyengamba. Nze sobola joininga nupu but. Nijabatuukako nga tetubalwana nga naffe tuseka. Nze wankubadde mbona aboneno nze nupu sisobola gendayo. No, seriyasobola gijoininga. Ate egyogenda okuluma amazzi sisobola gendayo eyo. Sogowulirize. Ekibi kijabatuukako sogowulirize lama. Ngabo walaba nga abanupu baselebrating omulambo gwa Eri Tumwine. Ne twewaayo ne tulwana. Ngabo walaba abanupu nga baselebrating okufa kw'ono minisita Yakubu Amasasi. Ne tuvaayo ne tulwana. Ekirala kijja tujabeera waawo nga tulaba. Naffe tusirike. Kuba ffe ababalwanirira bantu mmwe. Ekyo kibayita okulya NRM kulya buli omu ayagala mugaati. Buli omu kigaati. Kakati mukama waabwe ye General Museveni bamuboozezza ku TikTok. Aibeni ku Facebook. Mwami Museveni okimanyi nti nno ne ku Facebook abaana bamutaddeyo ko live. Naye agamba Facebook teriwo mu Uganda. Soka tuwa omusajja oyo. Yes, I closed it, Facebook. Njifunga. Because they were idiots. They thought they could insult us, play around with us, and we would not close them. We closed them. And I waited for the cows not to go to graze. The cows are going to graze. Fishermen are fishing. Uganda is continuing. Because like 5 years ago, forgot about it. So we want to put discipline among them. There's no other issue. Otherwise, if they behave well, fairly, we shall open them up. We have no problem. Mwami Museveni bamuvuma. Ne bamuvoola n'agamba Facebook mu Uganda njigobye. N'agoba Facebook. Kyokka poliisi bw'ebadde wa update za leero ku mbeera eguddewo etadde ku X n'eteeka ne ku Facebook. Simanyi oba Facebook jeno zuukuka. Jeno Facebook mu Uganda kweri. Jeno Facebook mu Uganda kweri. Simanyi oba wajigala ku simu yo. Jeno neyo klipu yo yenyini tujije ku Facebook. Ate simu bubba nga tetukozesa VPN. No. Kubanga mwagamba kukwata abakozesa VPN, fete tuli ba VPN. Jeno, where are you? What are you? Facebook yavaako. Abali eyo Facebook ezamwe zavaako. Ese waliwo ababonabona n'akasumuluzo ka VPN. Mbuka ka VPN kanywa data. Waliwo n'abalwana ne wayatani. Wayatani. Anyway, jajja ku simu ye yajja ku Facebook. Era yamanyi yava mu Uganda. Oba muzeeyi amanyi bajja ko zero Facebook. Ekyaliyo zero Facebook. Oba gye yali akozesa. Daye. Anyway, omukulu ayina kayogedde mu Luswayiri okulaga najimala bwe munaddamu empisa ba idiots bwe banaddamu empisa Facebook ejja kuddako. No problem. Okitegedde. Bannange omukulu bw'avudde awo yeeyongeddeyo
Munnange n'ayogera ku bannayuganda abawangalira ebweru. Bannayuganda bamubuuzizza bannayuganda abali e Bulaaya. Muzeeyi tatabuse. Muzeeyi agambye Muzeeyi agambye mbu emirimu giri mu Uganda gifa ttogge. Miyitirivu. Tomoni tomala nawo. Neŋŋamba Muzeeyi kiki kyategeeza mbu abagenda e Bulaaya mwabali e Bulaaya ekibasumbuwa abazungu babatuula mu bwongo. Awo enkomye okutegeera omuntu asimbula wano simanyi oba Muzeeyi akimanyi nti abantu abo baalaba abali eyo bakola bizinensi wano ne zigwa. Abalala emisolo gyabalemesa, abalala balina zi mobile money ne zigaana. Buli gwolaba abasinga bakolako emirimu ne gigaana nga misolo oluusi gye gibajje nawo, renti omungi ku bizimbe. Muzeeyi agamba soko tuwe ku butambi obwo. Abavubuka bangi mu Uganda abafuluma ebweru w'eggwanga naddala mu nsi z'Abawarabu. Owekitiibwa Pulezidenti osaze magezi ki abaana abo okusigala wano nga ne bw'omugamba ogenda abroad agamba ewaka wendi wammwe? Abaana abo tebanawuliriza bulungi okuwabula kwaffe kubanga emirimu gisangibwa mu bubondo. Obubondo kigambo kya Luganda meaning sector. Obugaga n'emirimu bisangibwa mu bubondo buna. Akabondo k'okulima n'okulunda n'okuvuba. Kakati nsaba anyway katisoke tugirirawo. Ekibuuzo kyabuuziddwa jobless billionaire. It was a very good question to Mr. Museveni. Kyabadde kibuuzo kirungi nnyo nga kibuuzibwa ku lw'Abannayuganda nga kigenda eri fount of honor okukyanukula. But Mwami Museveni ali nnyo informed about the past. Naye current things alabika bamubuulira za bya kulwanyisana bya security. You know, siri mugezaako kunyooma, but Mwami Museveni bw'akwata ku byayita abinyumya n'asuula n'omukono mulungi nnyo ate that. Naye bw'omubuuza ku bya leero, Uganda alabika gy'alimu abalala si gye balimu. Okuli obugagga obw'okubeera obulungi kuli mu bintu bina n'abimenya: nte, kulunda, kulima, byennyanja. Naye njagala kujjukiza nti ebyennyanja ennyanja zagendako amagye. Bakuba abantu emigga eyo. Okulima, ogula ensigo ey'akasooli n'ogigula let me say 2,000 kilo. Ogenda okutuuka gwe gitunda omaze ogirima nga bagitunda 800. Gwe gigula wagigula 2,000. Ogenda otuuka gitunda ng'ogitunda 800. Kyokka bw'oliddayo gigula ng'ekuweddeko kuba ali weetaaga abaana bo bagende ku ssomero, bagiguza 2,300 oba 2 era. Nti gavumenti eteereddewo bantu miwendo mituufu ebirime byabwe gye birina okugulamu. Niye akugamba okulima kwetaaga ssente, omunaku talima.
bakozesa mukozese n'alima mu nnimiro z'abalina. Nimbye okulunda togenda gamba muntu anoonya poloti 5 ku 5 oba 25 omugambe nti lunda alundirewa. Mu Uganda sente zadda mu mikono gy'abantu bamu nti noyo ayina akataka waliwo amusindiikiriza aveewo amusinga sente n'obuyinza. Njagala tuwe katambi ako akaddako aka mwami Museveni era. So that is now agriculture. If you now go to manufacturing, then services. You can see border, border. That is now services. Then the ICT. So emirimu ejjudde potential eriwo naye timugiraba mugireka wano ne mugenda kukola emirimu y'obuddu mu Buwarabu. Okay. Kati mbadde nkugamba nti mwami Museveni ono alowooza nnyo ku bintu ebyayita, ayogera ku piki boda. Njagala ogende ku poliisi zonna mu Uganda ekisingawo ze piki. Oyinza olowooza batundirawo mapiki ku poliisi ne piki eyali ku $1.5 mu 2007 olwaleero eri ku $8 bw'ogenda ku bbanja eri ku $12 ogula bbanja, naye agiguze $8 bagikutte, bagikwatidde ki owerekera Kyagulanyi tekoze musango ne zivundirawo ku poliisi. Waliwo eyagenze n'afuna looni era nze ndi sure ng'oyagala okutegeera nti abantu abali ku kkubaawo bonna baddu b'abagagga, gwe kwata oluguwa olusibe mu kkubo oba olusiba Salaamu oba Kibuye ogambe buli wa boda nti tuwe kaadi ya pikiyo, ojja kuwulira emiranga. Kuba boda 10 ojja kusangako omu ayina kaadi ate ayinza n'obutaba nayo. Ku 10 omu oba 2 be bayina kaadi, abasigadde tebalina. Bali mu kuvuga bibaluwa, bali mu kuvuga kumalayo we basasula. Kati emirimu egikuriyetingiddwa nagyo gyewuunyisa mwami Museveni gy'ayogerako. Ensonga endala gye nalabye yabadde ya internet. Yabadde ya internet Kasuku. Kasuku watukoze eki? Kasuku watukoze eki musajja mukulu? Anyway, tuwe katambi. Olaba abakulu nafuna 5 bamutema musolo. Kasuku kukuwaza banga yagambye mwami Museveni nti tuli ku internet tukola sente mpya n'enkadde. Kyana kiŋŋambye badde nejogera n'omwana awo ku simu n'aŋŋamba nti Kasuku amaze ogugwe mbu state agent awaddeyo report. Abatajja batastinga n'ebitabakwatako. Oyo soko tuwe Kasuku kyatukoze ya Rabbi. 10,000 people before we went off that we are watching on Kasuku Live.
So that means it is something very big. For the youth, we are making money off these platforms. Like you can see, Natasha is here with her phone and a stand. And today you're talking to over 2 million, 3 million, 5 million Ugandans with all of us combined. But we have not yet seen government involvement in supporting us. We are not talking of supporting us in terms of giving us money because we are making the money. Of course, courtesy of the environment the government has placed for us to be able to work. But we are seeing issues like the cost of internet is high. We are seeing platforms like YouTube being shut down. A very good example I'll give you. Today we have people on TikTok, like all of these. If you ask these people where they were. Ekisooka bateeseteese olukuŋŋaana luno oba laale eno kubanga laale eno ebadde eyimiriddewo ku mwami Museveni kwogerako n'abavubuka abali eyo. Yensonga lwaki baleese abantu abali influential abalina emikutu okulaba nga boogera eddoboozi ligende wala. But I think kye babadde babala ndowooza tebakituuseeko kubanga mwami Museveni atuuse ekiseera nga bamubuuza ekibuuzo ekyetaaga quick answer n'alyoka akinnyonnyola. Wallahi abavubuka tebalina obwo budde naddala ng'obannyonnyola kuba mwami Museveni ekituufu kiri nti asobola okunnyonnyola byannyonnyola naye ebyo ebyokunnyonnyola weetooloole abantu tebalina budde bubirinda. N'ensonga ya Kasuku gy'ayogeddeko eya cost of internet ziri high nga kituufu okukyogerako kubanga Uganda internet eri waggulu ddala nnyo ebisale. Wesitegedde ndowooza oba Kasuku singa tayogedde amount eya ssente kubanga kati yes waliwo abakola emiliyoni 3 waliwo akola emu waliwo akola 8 waliwo ali ne ku 6 ku internet. Then bw'owa amount nti tukola miliyoni 3 omusajja ajja atandikirawo okubala agakitegeeza baba agambye 3 kitegeeza bali mu miliyoni nga 4.5. Bano abatakisinga n'ebitalina makulu onaawulira anyway ye Kasuku but tukasuku nagadde vibe ye ng'oggyeko ebibuuzo waliwo nze nganze byendowoozeza nti kibadde kibulamu but Kasuku waffe gwe tumanyi yooyo era ndowooza neno gundi tabeera kubeera Kasuku teyandibadde n'amaanyi ebyaddala tabeera kubeera Kasuku because bw'otunulira ku internet ojja kulaba nga post emu yeetambula eya Kasuku. In fact from yesterday eya Kasuku yeetambula ne leero era bw'onaanoonya ndowooza eryegi batemyemu bwa Kasuku, right? So ndowooza Kasuku tukasuku saagala gamba nti nno kino kitono kinene and ku kaliya ye nga ow'amawulire kya kitiibwa. Bino byonna biteeke ebbali General Museveni bino biki
but Kasuku okutuuka awo lugendo luwanvu oba birimu nti koza otosobola tuukawo nga tebakumanyi nedda bamumanyi era waliwo connections naye ndowooza yogayoga Kasuku yogayoga okutuukawo awo kyamaanyi ne kale singa baakulesse n'oyambala nga bw'oyambala cause oli musajja oli free man sigamba nti musuuti tewanyumye naye wandinyumye nnyo ng'oli Kasuku oli Semanengene anyway era tekimuganye kukola magic we mpola mpola tugenda kujja tubirabeko katono naye katusookeko ku satellite internet fiber Mwami Museveni azoogeddeko bw'ati ojja tuwa in fact we boogedde awo ndabye Kasuku nga yeesika sooka otuweewuko. But doesn't know what is happening there. I was the first follower of that capacity of the digital. Because previously we were depending on satellite. People who were communicating by radio, by digital, electronic, we are doing so through satellite. The physics of that is line of sight. That's the physics of satellite. It's like I see with my eye, then enhanced. But it was very expensive. I don't have the details here. There was so many dollars per megabyte or so. There's something there, the way they calculate it. Is it megabyte or what? The cost. Per what? It was a lot of money. So Katende didn't know that I'm the one who worked very hard to bring the backbone, the underground network. What do you call it? Huh? Fiber. The internet. Yes, I am the one. I'm here. There was a problem which I were following very closely. Of course, Katene didn't know because he was comfortable in his house. But me, I was not sleeping because the undersea cable from Asia was passing through the port near, through Eden. It was passing through Eden. Ekisooka Mwami Museveni ne wana atulimbye ebyaddala. Anyway, siri sure nnyo naye satellite wano twatandikira kwani si Amini yatuleetera satellite eri ey'Empooma ne gye yateeka eri ewaabwe ng'agamba nti ey'Empooma ewe wano mu bitundu bya Buganda eyeri ewe side zeeri mukulu ono bwe yali ajja eyeri n'agikuba abakuba eyano ne bamugawo waayo eyo satellite nti byebiki anti munnaayo kwe tufunira aka TV ne bw'agamba nti ye yaleeta aba alimba ebyaddala aba alimba anyway ye Mwami Museveni tuluddewo situgenda bigaziya nnyo ebya satellite naye nga amazima gali nti Amini yaleeta
internet eya satellite. So mwami Museveni waba ayogera kwene eya wansi awo mutuufu asobola obbeera omutuufu naye tekijjawo nti oli ye yaleeta kiri ye yaleeta kiri. Anyway, tusembyeyo ne Kasuku, tusembeyo Kasuku. Mulimo gwagukoze bulungi kasita asabye oluseke mwami Museveni wakulyako ebyaddala yenna amutuukirya abo abamutuukirira sente balye sente bakoleki balye ne bwe balya basigaze emitwe gyabwe ekyo kye kisinga obukulu. Waliwo okulya n'omutwe ne bagutwala kati musigaze emitwe gyammwe mutuwe. They always tell us when you go to visit your judge, they pack for you things, matoke, sweet potatoes and what. So the people told me as I came, they told me, don't forget to tell Jaja that we are here. He should pack for us some things, give you, and you bring, we enjoy. Asked the judge, I said, well, Luseke moving, Luseke coming. Said yes. So as a judge, I'll be waiting. You load me with the things for the bazukulu out there, and we go. I know you don't like dancing a lot, but man, we want to have a good time. So yes, we want to go out there. Okay, ye Kasuku tetugenda musu kakao. Of course twandyogedde bingi naye tubireke. Onako olw'enkya ku makya tugenda kujja ne mwami Museveni agambye atya. Agambye nti America, in fact ayogedde ku America engeri yawambyemu Nicolas Maduro. N'agamba nti in fact Uganda esobola okuba America kye basinga kyokka mu bbanga naye wansi tubakuba ne tubanyangalaza. N'ayongera n'agamba nti tokompeyaringanga Uganda n'amawanga nga Japan, Germany. Nedda wakiri amalala. Museveni n'ayogedde ebintu bingi ekyatugenda kujja tubyogereke. Ebimu twabitaddeko mu mboozi yaffe gye twakoze ya Nicolas Maduro, era tujja kubaako bye tweyambisa okujjayo tubiwummuze kwene y'enkya. So lindirira. Yenze Sajjime badde ne Morgan Kulensi era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Tubaagala nnyo nyini ddala mikwano gyaffe. Peace.